Oluvannyuma nga Ssale ne Tinyefunza bafunye obuvune, Chihandae ne bamuwa obuvunaanyizibwa obw'okuduumira Mobile Brigade Force. Kino kyaleetera abamu ku balwanyi okubeera nga badduka mu nkambi y'e Bulemeezi ne bagenda e Lukola mu kitundu eky'Essingo. Omukulu Museveni kye yakola okuzza engulu abalwanyi bano, yateekateeka balumbe Kabamba nga baduumirwa Gen.Tumwine. Ebyembi, olulumba luno lwasazibwamu olw'enjala eyali eyitiridde nga n'abalwanyi batandise okudduka, nga n'abalala baasiwuka empisa mu lugendo lwe baalimu okugenda okulumba Kabamba olwasoba mu wiiki ennamba. Abaasiwuka empisa baabonerezebwa nga bano baakubwa kibooka 50 buli omu, nga muno mwe mwava n'erinnya erya Safari 50. Olulumba luno lwali luteekeddwateekeddwa okubeera nga lukolebwa bataliyoni 3, ng'esooka yali wansi wa Pecos Kuteesa ng'amyukibwa Edward Balihona, ng'eyokubiri eri wansi wa Chihandae, gono yali amyukibwa Ahmed Kashiringi, ate bataliyoni ey'okusatu ng'eri wansi wa Joramu Mugume. Chihandae ono era yali aweeredde obuvunaanyizibwa okulaba nga amagye ga UNL agali mu kitundu ekya Bukomero kati galumba nkambi y'abayeekera enkulu. Mu kaseera ako wabeerangawo okulwanagana kumpi buli lunaku, era nga abalwanyi ba NRA okugeza nga Kagina n'Engoboka mwe baafiira. Julius Chihandae era yamyukako Major General Fred Rwigema mu kaseera aba NRA bwe baalumbira Kiboga mu Jjuni wa 1983. Okulumba kuno kwabatambulira bulungi kubanga baakuwangula era nga abalwanyi baddamu amaanyi kuba baali bakubiddwa mu kitundu ekya Bukalabi, ng'ate ne Katiti baali bafunyeyo ebisago eby'amaanyi. Aba NRA bwe baasalawo okubeera nga balumba Barracks y'e Masindi mu 1984, bataliyoni ya Chihandae ey'okubiri ye yali eweeredde obuvunaanyizibwa obukulu, wabula bano baakubwa aba UNL era okulumba okwo ne bakusazaamu. Nga bamaze okusazaamu okulumba Masindi, Chihandae ono yafuuka omukulu wa kkooti yaabwe ey'ekinnamagye ng'akola ne Paulo Kagame ngono ye pulezidenti wa Rwanda kati. Abamu ku bazirwanako bagamba kirabika nga Ssale yali tayagala kukola na musajja mukulu ono Chihandae, nti wabula kyokka ekyewuunyisa oluvannyuma bano baafuuka ba mukwano, nga Chihandae ono ye yafuuka ne bestman wa musajja mukulu Ssale bwe yali ng'awasa Jovia mu 1988. Bataliyoni ey'okubiri eya Chihandae yali wansi w'obuduumizi bwa musajja mukulu Ssale, era nga bano bwe baalumba Barracks y'e Kabamba omulundi ogwokusatu nga 1 January wa 1985 baafuna obuwanguzi. Mu kiseera kino musajja mukulu ono Julius Chihandae yali avunaanyizibwa ku kibondo kya NRA ekyali kiyitibwa Nkuruma, nga kino kye kyabbulwamu bataliyoni ey'omwenda. Mu kulumba Kabamba ne bafuna obuwanguzi, aba NRA baafunira ddala emmundu eziwera nga kino kyazzaamu abalwanyi amaanyi. Bano era baggulawo omugendo omulala ogwa Western Axis ogwali guduumirwa Rwigema, ate Moses Kigongo nga yali avunaanyizibwa ku by'obufuzi. Jemu Muhwezi ye yali akulira eby'obukese ate Kanamanya Mushega nga ye political commissar. Western Axis eno yali mu bataliyoni ey'e11 yali ekulemberwa Chefe Ali n'ey'15 yali eduumirwa Samusoni Mande. Era ng'omugendo guno gwa Western gwateekateeka okulumba ekkomera lya Lubona kubanga abamagye ga gavumenti mwe baali bakubye enkambi. Bataliyoni ya Chihandae ey'omwenda kigambibwa nti nayo yayitibwa okubeera ng'ejje baweeko obuyambi. Era nga yali Chihandae yasobola okubeera ng'awamba Kamwenge sako ne Bihanga prisons, era ng'ono yakuba ne Raale n'ayogerako n'abantu mu kitundu ekya Ibanda. Kyaddaaki bataliyoni ey'omwenda ey'e11 ne15 era zaalumba Barracks y'embalala ne zigiwangula. Wabula abayeekera bano baasanga akaseera akazibu olw'amagye ga gavumenti agasooka ne gababuzaabuza ne geefuula nga agadduka mu Barracks eno. Bano baamala okuyingira bo ne gajja ne gabeetooloola. Bano nga bamaze okuwangula olulwana luno, bataliyoni ya Chihandae yayawulwamu emirundi 2. Abalwanyi abawulira ddala bina bano baasindikibwa okugenda e Katonga okubeera nga bayambako Kashiringi ne Pecos Kuteesa baali bali mu kwolekera Kampala. Olwo abasigadde mu bataliyoni eno ey'omwenda baasindikibwa e Kabale okulaba nga aba UNL tebasinzira Rwanda kubeera nga balumba. Amagye ga Chihandae agali mu kitundu eky'e Kabale era ge gamu agayaniriza omulangira Ronald Mwenda Mutebi bwe yali ng'akyaddeko mu nkambi za NRA, era ng'ono mu kukyalayo yali ne John Nagenda.
Bano nga bamaze okutwala obuyinza, musajja mukulu Julius Chihandae yalondebwa okubeera deputy wa brigade ya Matayo Kyaligonza eyali aduumira brigade y'e150. Olwo lankisi z'amagye bwe zaagabwa mu butongole mu 1988, Chihandae, Pecos Kuteesa ne Joram Mugume baafuuka bakkano. Kyokka kigambibwa nti akaseera kaayitawo nga ye tebamwongeza ddaala, ng'era omwaka gwa 2009 we gwatuukira, Pecos Kuteesa yali brigadier, Joram Mugume nga Major General, kyokka nga ye Chihandae akyali ku kkano. Ono yakola ne Kyaligonza emyezi mitono nnyo, n'alondebwa ku kifo ky'obwa Chief of Personnel and Administration. Wabula kigambibwa nti okusikangana omuguwa okwali munda kwe kwaleetera Chihandae, Salimu Sale, Kano Ahmed Kashiringi okubeera nga babawummuza mu Novemba 1989. Kigambibwa nti nga bano bamaze okuwamba obuyinza, omuduumizi w'amagye ga NRA yasooka Gen.Tumwine yali tayagalirako ddala Chihandae nti nga ne bwamuwa saliyuuti tagiddamu. Era okuva ekiseera ekyo, Chihandae ono bw'atyo yatandika okubeera ng'aseebengerera mpola. Ensonga endala eyali emabega wa bano yali eva ku buli omu gy'asibuka. Chihandae yali mwiru ng'ate Gen.Tumwine ye muhima. Tekyakoma bukomi kubeera ng'ekiwandiiko ekimuwummuza kyasomwa busomwa ku leediyo, wabula ono oluvannyuma n'okukwatibwa yakwatibwa ku bigambibwa okubeera nti yataasa muliraanwa we Kano Kashiringi okubeera ng'adduka mu ggwanga, kyokka nga yali alagiddwa akwatibwe. Chihandae ono bwe yakwatibwa yaggalirwa mu balakisi ey'oku lubiri okumalira ddala emyezi egyawerako, era ng'oluvannyuma ono yatwalibwa mu kkooti ey'ekinnamagye n'emusanga nga talina musango, bw'atyo n'ateebwa. Ono bwe yateebwa n'adda awaka, agenda okutuuka maka ge agasangibwa ku luguudo lwa Acacia mu kitundu eky'Ekololo, yasanga nti ebintu bye byonna byabbiddwa. Ab'amagye abaali basindikiddwayo okubeera nga bafuukuuza ennyumba nga banoonya emmundu, nti era yali asuubiza okugikozesa okukuba ccope n'abeetwala omukulembeze w'eggwanga. Wabula yadde ono yali ateereddwa, wabula amagye gaamulinnyanga kagere. Era nga kigambibwa nti baamugaana n'okuziika mutabani we eyafa ng'ono yakamala okuva mu kkomera. Ekyokuba nti Chihandae yali takyalina mulimu guyingiza ssente, yasalawo okubeera ng'atunda ennyaanya ssaako n'amanda, okutuusa omukutu gw'amawulire ogumu lwe gwafulumya Emboozi eyali eyogera ku mulwanyi Namiga eyadda mu kutunda amanda. Olwo Pulezidenti Museveni n'amulonda ku bwa minisita kansala ku kitebe kya Uganda e Cairo. Era nga abamu ku bazirwanako beewoonya lwaki omusajja yaleeta emmundu 16 ku eza 27 ezaakozesebwa okutandika olutalo teyalondebwa yadde ku High Command.